Kakalamu Times koliyo najesizo kwatenga otugoberera saako n'okutulaba muganda waffe mu mbeera yonna. Nyongera okukubiriza okusubscribinga, okulikinga, and of course njagala kubatenga before tona kubatenga subscribing at least olabayo ku second years ola the dakikas kale omaliriza deno lyoko subscribinga kale akubuzaako n'okwanirizaako nze Kakalamu the answer. I think this is one of my first time okubeera nga ndabikira mu kamera. Abamba ngamba nti lwaki tuwa audio yekka lwaki tuwaako ku video. Now leero njagadde nkikole bwenti kyuseemuuko olw'ensonga nti tulina ensonga oba oliawo eyetaaga okubatenga naye weerabirako. Ensonga gye tuliko tutindiza olugendo tuli side bayitayo Kiteezi otuuka Empererwe n'oyingira munda eyo gye batera okuyiwa kasasiro wabagagga kati yingire n'otambula n'ovuga n'oyingirako eyo mu nfuufu. Naye of course n'otuuka mu kafo kosobola okwatenga olaba it's a beautiful place ng'ogeza kwatenga ogiraba mu mbeera bweti. Ekifo kino bakisomero esomero baliyita Twin Brook somero lya baana ba primary naye nga lisangibwa side z'Empererwe. Ekituleese waliwo muganda waffe gwe tugenda okugeza kubatenga tufunira Bursary nga si mulala ye Kapiripiti mumuwagidde ebbanga mubadde mu followinga byayogera ennaku na buli kimu obwonvuno bwagesodo kwatenga ayitamu. So leero I think ndowooza kiggwa mugeza kubatenga tutegeera kiki n'obulamu bwe bugenda okubatenga buddamu okubatenga butambula. Bingi babitusuubiza bisaagala kwogera kati wabula ogenda kubatenga obyerabirako. Kale tambula nange. Yo, amanya nedobozi wanize kapele avimba freestyle jenyimba na wamba choka chenyezo bagamba saze kwa kusomero gabolejo line somero wale sidia bolejo tabozino siza bolejo tabozino siza bolejo Twin Brook wala itumenyezi rekodi kapruye yo kodi kapele peto wala yende badi kansembele ku kamera ntunudemu kansembele wano kuba kibulamu owa kamera ondaba bulungi njagala abantu bampulire bulungi owa kamera ondaba bulungi njagala abantu bampulire bulungi bamadamu mwebale nnyo we mujje mukama badizeewo kapru yeyo kodi yaman kati okusanzeewo Esomero Twin Brook Schools. Tukuwe entago kama wahumsa tabu eno bagiyita smart tablet PC kati engeri wano okusomero lino erya Twin Brook engeri gye tukozesa e-learning kati ate engeri COVID yatomanya so engeri COVID yajja tukozesa e-learning wano kulina essomero. So ensonga lwaki nkwadde n'eno etago osomole nawe okubanga osomerako ate engeri gy'ojoyina enze erino essomero lya Twin Brook ojoyininge ne classes kuba tusoma buli lunaku olw'embeera ya COVID tetula mu bibiina tukozesa e-learning era nga tukuliko abasoma kati nga naawe ntwagala boddayo ewaka osobole okusomerako nga osoma. Bino ebirala ebyokugenda kukola ki byonna tujja kuba tukuyamba mukama nina Sebu osiimye kiki olaba ekyenjawulo ekiri ku masomero amalala? Somero gonna Kyanjawulo dungi si wala nnyo tambu ogenda gitandikirawo era wenjitandikidde ntotandikira wali gikuteko wagisanga nenga si yange bambi kati ku luno nakkiriza okukwatako omuntu yene n'omulala okukwatako olugera gishayalinga ewa wakomawa okusoma ki kyewakomako nga temunaawumulamu? Twasoma tugenda kale kuwumula ati ngamba ki kyewakomako era subject gyewasemba kukwatako? Subject simanyi oba nazirabira n'okuziraba kyegeza badde toddawa musoma okuva omawumula? Badde nsoma waka okay kati tugenda kulambula tugende
ki gye tugenda okukola ki okumuyambamu era y'ensonga lwaki tuli wano nga engeri gye tuli kati mu covid yona atuleetedde ebintu bingi abaana baffe naddala bali n'essomero lya Twin Brook basomera ku mutimbagano abamu gye bandiyise e-learning kati nga n'ensalawo tumuwe taabu eno asobole okuba nga asobola okusomerako ekirala tusobole okumuyamba tumuwe ne Bursary asomere mu lino essomero ate ng'ali mu kisulo. Bursary eno yenkana wali muwadde Kapiripiti. Bursary oli mu class ki? Ali mu P2 tugenda kumusomesa paka P7 okugamba ate anakola atya talent ye wano ku ssomero tulina all curricular activities classes muzirabe classes za mulembe omwana asobola okuyigiramu tujja balagako ku bimu twagala kuzimba studio eya music ey'abaana then ne other curricular activities manyi okuwuga kati ebyo byonna mupiira ebisinga tujja kuba tulimuyambako kati ne ku weekend asobola okuddangayo ewaka ku Friday ne bamukima ne bamutwala n'aba nga asobola okuba nga ayongera okutumbula ekitone kye. Alright, Kakalamu Times koli yona gy'ossa okukwata ng'otulabira saako n'otugoberera kabadde kaseera kawanvu lugendo lubadde luwanvu era bingi ebisodde okukwata nga byogerwa bingi ebisodde okukwata nga bituukibwako ke kaseera Kapiripiti atandikeko obulamu obujja ng'asinziira eno mpererwe nenga I think ndowooza tajja kukwata ngo booli awo afuna obuzibu obw'amaanyi oba ng'ogeza kukwata ng'otunulya ekifo kigazi otunulya side zeeri waliyo ekifo ekiri side zeeri ogeza kukwata ng'olaba akawewo wekali then wano waliwo crossover gye nnyimiriddeko wano oba ng'otunuulidde eno bagiyita crossover esalamu waliwo oluguudo luyitamu wakati then ate n'asobola okukwata nga adda side zeeno kati eno side zeeno gye tukulaga eno oba gye nnyimiridde oba otunudde side zeeno ye wali offices ez'enjawulo wali staff we batuula na buli kimu but bingi I think those osobola okukwata ngo bitegera nogeza kukwata n'oba tunulidde wano mbadde ngeza kukwata nga njogerako ne Smith n'angamba nti eno bagiyita siwe kiri taata 100 meter swimming pool kitegeeza nti swimming pool mpanvu era nga zimuuko esobola okukwata nga eteekamu abantu bangi asobola okukwata nga bajja mu mbeera bwetyo esobola okukwata nga eragaza omuntu okubeera nga abeera mu ssomero nkugamba empewo mpitirivu ekisaawe kiri yiri eri omupiira gusobola okukwata nga gusambibwa bingi bye tusuubira nti ino ne talent endala ajja kusobola okukwata nga asobola okukwata nga azifuna mu mbeera bwetyo kale bwetyo we tusambudde nze Kakalamu the answer akume.